Allah subhanahu wa ta'ala kakasanti yasinzibwa yekka mu butuufu atagattibwako kintu kira kyonna. Tumusaba okusaasana emirembe n'ebyengera ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be ab'ebitiibwa ennyo n'abo bonna abanaatambulira ku buluŋŋamu bw'ebyo bye yasomesa ila yawmiddin. Tukyagenda maaso n'ekitabo kyaffe Kitabu Tawhid, ekitabo ekyokwawula Allah ekyawandiikibwa mukadde waffe al-Allama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, nga kinnyonnyolwa omu ku bazzukulu be ayitibwa Abdurrahman. Yakinnyonnyola mu kitabo kye bayita Fathul Majid kye tutambulirako. Twatandika omulyango ogw'e18. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. Omulyango ogutunnyonnyola obuvo bwa shiriki. Gutunnyonnyola obuvo bwa shiriki. Shiriki ajja atya mu nsi muno? Kubanga twakiraba nti okusinza Allah subhanahu wa ta'ala kwe kwasookawo mu nsi muno, nga Allah jalla wa ala bwe yakyogera ناغامبا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ابن عباس رضي الله عنهما نقتادة وغيرهما من العلماء ببالي بوغرا كويو آية باغامبا كان بين آدم ونوح 10 قرون. لكباك آدم كتوسا النبي نوح وايتا إبياسا كمي الناس كلهم على ملة واحدة. Abantu bonna nga basinza Allah omu yekka, okuva ku Adamu okutuuka ku nabbi Nuuhu. Abantu bonna bali basinza Allah tabaraka wa taala omu yekka, nga tewali wasamira, tewali amala balongo, tewali ayinayirizi, tewali akola bya buwangwa ebigatta ku Allah tabaraka wa taala. Naye bwe baayawukana ku mulembe gwa nabbi Nuuhu ne batandika okusinza abantu bannaabwe, olwo shiriki n'agwa mu nsi muno. Era ni Allah subhanahu wa ta'ala mu hadisi al-Qudus twalabanga mu hadisi al-Qudus Allah yakyogera n'aba nga yalambika bulungi nti abaddu naye Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda bali ku tawhid. Tewali muddu Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatonda ng'ali ku busamize oba ng'ali ku bushiriku. Era abantu bonna balina endowooza egamba nti ebyobuwangwa n'ennono bye byasookawo eddiini baba tebamanyi buvo na buddo obw'ensi eno. Baba balowooza nti ensi obushiriku bwe bwasookawo ekigambo ekitali kituufu. Manya okujjako kusinza Allah tabaraka wa taala nga kwe kwasookawo. Allah subhanahu wa taala mu hadith yagamba inni khalaqtu ibadi hunafa, abaddu bange nabatonda nga hunafa, bimaana nga bonna bali ku tawhid, bonna nga bali kusinza Allah subhanahu wa ta'ala omu yekka. Oluvannyuma thumma atatuhum ash-shayatin, oluvannyuma shayatin ze zabajjira fajtalatuhum an dinihim, ne zibabuzaabuza ne zibawugula ne zibajja ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala omu yekka. Wa amaratuhum wa harramat alayhim ma ahlaltu lahum, ne zibagaana Allah biyakkiriza. Wa amaratuhum, ne zibalagira ayushiriku bi ma lam unzil bihi sultana, ne zibalagira okungattako byessaawa buyinza, byessaawa amaanyi. Eyo hadithi makulu gaayo eraga nayo nti Allah yasooka kutonda abantu nga bali ku ddiini. Inni khalaqtu ibadi hunafa, abaddu nze nabatonda bali ku tawhid. Naye kyekyabawugula thumma atatuhum ash-shayatin, oluvannyuma shayatin ze zabajjira fajtalatuhum an dinihim, ne zibawugula ne zibajja ku ddiini yaabwe. Wa amaratuhum wa harramat alayhi ma ahlaltu lahum, ne zibagaana ebintu bye nakkiriza. Mu hadisi al-Qudus Allah bwagamba wa harramat alayhim ma ahlaltu lahum, ne zibagaana ebintu bye nakkiriza. Wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana, ne zibalagira n'okungattako ebintu ebitalina maanyi byessaawa buyinza nti bisinzibwe.
era eyo hadisi ekulaga lwatu nti abantu okutandika okuziyiza bannaabwe enseenene, endiga, ente, ekkobe, obutiko, emmamba, shayatini zizabajira ezibalagira nabo bennyini ne bwebabuuza omu ku omu paka ku mukulu w'ekika asembayo waggulu ng'omubuuza ani yagaana abantu okulya emmamba, tasobola kuba na ansa gy'ayinza kuwa, tasobola. Ne bwebabuuza omu ku omu paka lw'otuuka ku mukulu asembayo n'omugamba ani agaana abantu okulya emmamba. N'olwekyo tutwala omukisa ogw'akaseera kano ak'enseenene okubeera nga ye sizoni yaazo era nnyingi nnyo, okukowoola bazzukulu baamugalula okulya enseenene, mulya enseenene kubanga kati nnyingi nnyo weeziri, zazze katale ziriibwe, tubakowoola mulya enseenene. Tewali muntu yenna yekangabiriza kuzibagaana. Abasiraamu be ŋŋamba wewunya n'abatali basiraamu mulimu era ababuufu abo bagamba apaana, naye ate omusiraamu akwewuunyisa nga yatigisa nnyo, ng'atigisa nnyo era ng'agamba anaayisa mu lujja lwange enseenene ajja kundaba, kyokka nga ava kusaala jjuma naye ng'ebyo byayogera, anaayisa wano enseenene ajja kundaba, ava mu muzikiti. Bamugambye ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqaati, bamusomeddeyo aya, kyokka ate waddayo awaka anaayisa no mu lujja enseenene ajja kundaba. Tweyambisa omukisa guno gw'okuba nti enseenene nnyingi nnyo bannange zijjudde obutale bwonna, abantu abeddirira enseenene mulya enseenene. Tewali muntu yenna yeetantala kugaana bantu kulya enseenene. Lwaki tubagamba ozirya ab'enseenene? Kubanga ffe enseenene ze tubagamba okulya za Allah, ate za Allah yakkiriza ozirya, naye zamugalula temuzirya, mugalula zeyatonda temuzirya, naye za Allah muzirye. Era bw'anaababuuza lwaki mulya enseenene nga mugamba munnange tulya za Allah, ezizo tuyinza munnange tutya okwekazaakaza tuzirye, tulya za Allah. Eza Allah ye bwe yamala zitonda yatugamba kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, mubirye biri halaali bitukuvu byonna ebiri mu nsi byasizza gye muli okuggyako byagaanyi. N'olwekyo guluwu okuyisa abalongoofu we balina okukoma okubasussa ebifo byabwe, okubasussa amadaala gaabwe, ye sababu wuquu'i ashirk fi l'alam, yensonga y'okugwa kwa shiriki mu nsi muno. Tawhidi ye yasooka mu nsi muno, era omuntu agamba ebyobuwangwa n'ennono bye byasooka mu nsi muno, aba tamanyi nsi gy'eva, yeba ensi agibala kutandikira ku kintu jjajjaawe. Naye omuntu amanyi ensi gy'eva, Allah yatonda abaddu nga bonna nga bali ku tawhid basinza ye. Oluvannyuma shiriki yajja, oluvannyuma abantu ne bawuguka nga bakulembeddwa mukama waabwe shayitaani kassa baamugondera ne bava ku ddiini ya Allah. Kati aya eno waqaalu la tadharunna alihatakum, Ibn Abbas radiyallahu anhuma yagamba ku eyo aya nti hadhihi asmaa'u rijalin salihin, ago gaali mannya g'abantu abaali abalongoofu, abasajja abaali abalongoofu, min qawmi nuuhin, abaaliwo ku mulembe gwa nabbi Nuuhu, ku mulembe gwe mu kibiina ky'abantu be mwalimu abasajja abo abalongoofu. Falamma halaku, bwe baafa abasajja abo, awha shaytaanu ila qawmihim, shaytaani yajja neewa obubaka eri abantu baabwe abawangalako nabo, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, nti mubumbe amasanamu mugateeke mu bifo byabwe byebaali batuulamu. Abo abasajja abalongoofu abataano, Wadda ne Suwaa ne Yaguutha ne Yauqa ne Nasra, abasajja abalongoofu bwe baafa baali basajja bannaddiini, baali basajja bannatawhiidi, naye bwe baafa shayitaani yajja neogamba abantu abawangala nabo ti abasajja abo mubumbe ebibumbe, mubajje amasanamu mugateeke mu bifo byabwe mwe baali batuula. wasammuha bi asmaihim, era baagatuuma ebibumbe bye baabituuma amannya gaabwe. wasammuha bi asmaiha, mu bituume n'amannya gaabwe, shayitaani yekyabalagira. fafaalu ne bakikola. walam tu'badu,
era abo abaaliwo ku mulembe ogwo abaakikola tebasinza basajja abo, ebibumbe ebyo bye baateekawo tebyasinzibwa ku mulembe ogwo. Hatta idha halaka ulaika, okutuusa abo lwe baafa abaali bakimanyi nti bino ebibumbe tubitaddewo kujjuukirirako bujjuukirizi basajja bano. Bwe baafa bwe bati, wanusiya alilmu, irimu okumanya ne kwerabirwa, ubidat, abantu abo oba ebibumbe ebyo ne bitandibwa okubeera nga bisinzibwa. Qawluhu ubidat, ekigambo ekigamba nti ubidat, baatandika okusinzibwa. Lamma qaala lahum iblis, baatandika okubasinza Ibilisu kasita yabagamba inna man kaana qablakum, ti mazima abo abaaliwo olubebere lwammwe, kaanu ya'budunahum, baali basinza basajja abo. Shayitaani ye yajja negamba abaaliwo nga guli omulembe, era shayitaani ye enkola yaayo tesobola kubaka muntu mulundi gumu, naddala bwe mulaba nga alimu ku ddiini oba bwe mulaba nga addiŋŋana omuzikiti alina imaani, tesobola mutwala mulundi gumu, emutwala mpola mpola, emutandikira ku kitonotono, kubanga bw'eneekikubawo lumu ajja kiraba agambe ekyo nedda. Kati erina mutwaliriza mpola mpola. Kati shayitaani yamanya nti bano abawangadde n'abasajja bano abataano tosobola bagamba kusinza bibumbe ebyo ne bakkiriza, kubanga bano babadde babamanyi. Ekirala, ebibumbe bennyini be babitaddewo, kaakati alisobola bagamba nti musinze bino ebibumbe. Kati neerinda omulembe ogwo gwonna ne guggwawo, kye bayita jiiru okuggwawo, jiiru yinna okuggwawo. Amanyi abasinga bagamba ye qarun, kibeera kyasa, ne baga nti ogwo omulembe gwaweddewo, bagamba ebeera qarun, myaka 100. Ekikulaga obugumiikiriza bwa shayitaani bwe beeragala okukwasa omuntu. Erina ne beyinza okweresa, begamba kino 10 kyonna kankireke kigende. Omanyi sitaani okulinda emyaka 10 ng'erinda paka efunire beenekwasa. Abo bonna ne balinda abaali bamanyi ebikwata kwabo abasajja, nga bwetunulamu era bamukyalimu ono abamanyi ng'emulinda. Bwe baamala okuggwawo abamanyi abasajja abo, shayitaani nejja negamba bakitammwe baali basinza basajja abo. Kati sheekha agamba shayitaani yabagamba nti inna man kaana qablakum, mazima babasookawo, mazima ddala abaaliwo olubebere lwammwe, kaanu ya'budunahum, baali babakola ki? Babasinza. Wa bihim yasquuna almatara, era be baakozesanga okusaba enkuba, be baakozesanga okusaba enkuba. Enkuba bwe yabulanga negaana okutonnya, nga bagenda eri abasajja abo nga babakozesa mu kusaba enkuba. Huwa alladhi zayyana lahum ibadata al asnaami, sitaani ye yawundira abantu okusinza amasanamu. Wa amarahum biha, era ne balagira ekyogasinza. Fasaaru huwa maabudahum fi lhaqiqa, kati olwo sitaani nebeera ng'olwo efuuse yennyini nga gye basinza mu byaddala, nga bodda mu byaddala, olwo sitaani yennyini ate gye bakola ki? Gye basinza. Lwaki? Kubanga ye bawundidde kino nti musinze bino, bakitammwe baali basinza bino. Bwe baamala okugondera sitaani kyebagambye, neefuuka yo yennyini ng'olwo abantu gye bakola ki? Gye basinza mu byaddala. Bwe tudda mu byaddala nga yo nyenye kati gye basinza. Kama qaala ta'ala, nga Allah bwe yagamba, alam ahadi ilaykum ya bani adama, saabakozesa endagaano mu abaana Adamu, alla ta'budu shaytaana, temusinzanga sitaani, innahu lakum aduwwun mubin, kubanga sitaani mulabe wa lulango gye muli, mulabe wa lwatu. wa an i'buduni hadha siratun mustaqim, wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Bwe munaabeera musinzizza ye, yagamba bwe munaabeera munsinzizza hadha siratun mustaqim, eryo ly'ekkubo eggolokofu.
walaqad adalla minkum jibillan kathira, yani quruna. Ila sitani walaqad adalla minkum, mazima sitani yabuza mummwe jibillan kathira, emirembe n'emirembe mingi. Nga guno omulembe egulyawo gonna negubuza, n'omulala negubuza, n'omulala negubuza. Afalam takunu ta'qilun, abaffe ekyo tekibamalira kubeera abantu bategeera. Ekyo tekibamalira kubeera abantu bategeera. Sitaani ejjeebuza mulembe ku mulembe, tewali lwa yeewummudde, n'okutuusa olwali tolowooza mbu yawummula. Mbu kasita yabuza bano abantu ku mulembe gwa nabbi Nuuhu ne batandise okusinza amasanamu, mbu kati yawummula. Nakati sitaani teewummulanga, era ekyakola kati saawa zino ekyakola. Wa hadha yufiidu alhadhara min alghuluwi wa wasaili ashiriki. Ebyo nno biba bitutegeeza tuyigamu alhadhara min alghuluwi, okwewala okutiitiibya abantu ne tubayisa we bakoma. Twewala okutiitiibya abantu ne tubayisa we bakoma. Kababeere balongoofu, kababeere bakulembeze. Bannabyabufuzi bakulembeza bakulembeze baabwe ne babatiitiibya ne babayisaawo. Kino ekyagwa ku mulembe gwa nabbi Nuuhu, sitaani okulagira abantu batandika okusinza ebibumbe eby'abantu bannaabwe. Mulimu ekyokuyiga eky'amaanyi, okutwewaza omuntu okuyisa munne w'alina okukoma, wakadhalika n'okutwewaza amakubo gonna agayinza okutwala mu bushiriku. Wa in kana alqasda biha hasana, newankubadde amakubo ago ekigendererwa kyago kibadde kirungi. Osagidde bulungi? Muno mulimu otwewaza amakubo g'olaba nti wadde malungi, naye nga gye biwunzikira gayinza okukusuula mu bushiriku. Amakubo ago geewale. Toba olabanga bannawusuulu mu principles zaabwe, mu kawaidi zaabwe, balina kaida egamba nti alghayatu lhasana la tubarriru lwasiila. Ekigendererwa ekirungi tekifuula amakubo mwoyise kifuna nti nago gafuuse halaali. Ekigendererwa ekirungi tekifuula makubo mwoyise okituukirize nti nago gafuuse halaali. Oyagala kuzimba muzikiti, ofune empeera. Ku kyalo kyammwe tewali muzikiti, ate abasiraamu bangi, si bwe kiri? Eyo gayatun hasana, maqsadun hasana, ekyo kigendererwa kirungi, si bwe kiri? Walakin ma indaka maalu, naye naku zino omukyala bamwita namunsawo. Namunsawo mmye, namunsawo toyinaamu kantu, si bwe kiri? ما الذي تفعله؟ تقول أقتل فلانا من الناس من الأغنياء وأغصب ماله لأبني به مسجدا. Nogamba ekyokukola kanzite gundi ono omugagga ntwale ssente ze nzimbemu omuzikiti guli gwe njagala Isiraamu bafune we basaalira. Tokiraba? Ekigendererwa kirungi, naye ekkubo mwoyise okifuna siki katamanyi kye bagamba nti ekigendererwa ekirungi tekifuula kkubo nti nayo lifuuse ki halaali. Wa minhu atadawi bilharami, nemwe embeera mwe muli okwejjanjabisa haramu. Ghayatuka, ekigendererwa kyo kuwona obulwadde, si bwe kiri? Naye ekkubo mwolina okuyita okuwona obulwadde nga liri muharram, liri haramu. Nga ki? Olina kweyokya muliro, okujjanjabisa omuliro, olina kweyokya muliro, olina kunywa mwenge. Ekigendererwa ekirungi tekifuula amakubo gonna mwoyisa okituukiriza nti nago gafuuse halaali. Oyagala okuzaala abaana abangi, abamu bafuuke bawalimu, abalala balwaye mu jihaadi,
abalala babere bamufti. Naye mu makubo mwolina okuyita okufuna abaana abo amangu, olina okufuna abakyala 12 buli mwaka nga bakuzaalira omwana omwomu, nga buli mwaka ofuna eddaziini. Ekigendererwa kirungi okufuna abawali si bwe kiri, naye amakubo mwoyise mafu. Kati ne kino Sheekh kyagambye nti kino ekyagwawo ku mulembe gwa Nabbi Nuuhu, Sitaani okukozesa abasajja abalongoofu, abantu batandike okugwa mu shiriki, nga bano baali bagendereddemu kubagulumiza. Ekyo kirungi okuwa ekitiibwa abasajja abalongoofu. Ne bagamba era mu kubagulumiza n'okubajjukira ennyo n'ebifo byabwe tubumbemu ebijjukizo tusobole okubajjukiranga. Ekigendererwa kya bano kirungi, kyakujjukira bano abalongoofu, naye eri gye bitwala abantu bigenda batwala mu shiriki. Kati olwo ne kibeera nti nno amakubo gano nago gagaanibwa olw'okubanga gakutwala ku bushiriku, era abo bannawusuulu nabo balinawo kaayida endala ennyonnyola ekyo, okuba nti ekigendererwa kyo kirungi naye kigenda kuzaalukukamu bibi. Si bwe kiri? Ekigendererwa ky'olina wano kirungi naye kigenda kuzaalukukamu bibi. Waliwo ensoose ekigendererwa kye kirungi ekisembayo, naye amakubo mw'oyita kifuna gali haramu. Si bwe kiri? Kati ate wano amakubo gali halaali, naye ate ekigendererwa kye kifu. Si bwe kiri? Kati wano nabo balinawo kaayida bannawusuulu bagamba batya? Bagamba alwasailu ta'khudhu hukma alghaya. Alwasailu ta'khudhu hukma alghaya. Amakubo gatwala okulamula okwakiri gye gakutuusa. Oyitegedde? Amakubo galamulwa ng'ekigendererwa bwe kiri. Amakubo galamulwa ng'ekigendererwa gye gakutuusa bwe kiramulwa. Mathala, omuntu agenda kubba, agenda kusamira, agenda kukola haramu. Entambula zino zonna zatambulamu ezigenda omutuusa ku haramu, nazo ziramulwa zitya? Ziramulwa nga haramu oli gwagendako. Kitegeeza omuntu bw'ava wakaawe ng'atambula agenda ku muzikiti, entambula gy'atambula yonna eramulwa nti ali ku ibaada. Ate omuntu bw'ava waka ng'agenda kubba, akola ki? Okutambula kwe kwonna kubalibwa nti nno ki? Kubalwa nti haramu. Buli kigere kyasitula aba ali ku haramu. Lianna alwasaila ta'khudhu hukma alghaya, kubanga amakubo galamulwanga kiri gye gakutuusa bwe kiramulwa. Kati wano Sheekh agambye mu kino ekyafaayo mulimu okutuyigiriza nti gwe kyokola kisobola okuba ng'olaba kirungi, naye ng'ebinaazaalukukamu bibi olina okukyewala. Ate naddala ku ntaana, abantu bye balabanga birungi ku ntaana, ebisinga byonna balina obyewala bwe baba balimu eddiini, kubanga ebinaazaalukuka omwo si birungi. Kati Sheekh agamba nti fa inna shaitaana, kubanga sitaani adkhala ulaika fi shiriki, yayingiza bano mu shiriki, abo yabayingiza mu shiriki, min babi lghuluwi fi salihina, ng'eyitira mu kkubo lya ghuluwi fi salihina. Ma maana lghuluwi? Yayitira mu kkubo lyaki? Lyakubaagala ne bayitawo, kubasussa kikomo, lyekkubo lye yabayitiramu. Wal ifraati fi mahabbatihim, n'okubeera nga basukka mu kubaagala, basukka mu kubaagala, ate okukakana nga babagjeeko ekyokuba nti baddu ne babatwaliriza mpola nga bwe tugenda okulaba. Kama kad waqaa mithlu dhalika fi hadhihi al-umma. Sheikh agamba
ngaboola kama qad waqa'a mithlu dhalika fi hadhihi al-umma ngaboola beera bwe kizze kibaawo mu umma yaffe eno أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم أظهر لهم البدع شيطان wano yabalaga bid'a yabaleetera neebooleseza okuzuula mu ddiini walghuluwa n'okusukka ekikomo fi qaalibi ta'ziimi as-saalihiina wa mahabbatihim ما معنى في قالبي يعني في لوني مبلة ستاني بدعة yazibaletera mu ebbala mulimanyi irangi ndowooza ebbala yabaleetera bbala lya kwagala balongoofu na kubawa kitiibwa liyuqiahum fihima huwa a'zamu min dhalika esobola okubasuula mu kisinga kino obunene olwaliro waliwo abantu abasinza entaana bano bayogerako waliwo abantu ku mulembe gwaffe nga basinza ntaana bazisaba emikisa bazifukaamirira bazeetooloola okiraba bazizimbako bazisaba okuwonyezebwa okuwona obulwadde waliwo abasaba entaana obugagga waliwo abasaba entaana nga tebangi nnyo si batono ng'obugagga babusaba ntaana abafu babasaba obugagga babasaba okubajjirawo ebizibu kaakati shayitaani yakibaleetera ekibaguza mu kifaananyi kyakwagala balongoofu na kubagulumiza eryoke basuule mu guli ogunene okusinga kino kyebaguza kyebalaga wano liyuqiahum fima huwa a'zam min dhalika sobola basuula mu kinene ekisinga ekyo min ibadatihim batandika okusinziza ddala abafu min dunillah baleke waani Allah okusinza abafu tolowooza mbu kuteekawo musaalo n'osaala kyokka ogenda ne weetooloola kabuli n'ogamba bajjajja ebintu bigaanyi kiki ekigaanyi bajjajja muntunulemu owedde ate naddala kati luno oluwummula lwe twagenzeemu abazadde abamu batwala abaana baabwe ku masomero ag'eddiini tubeewaza abaana bwe bakomawo temubatwala mu bintu ebyokusamira temutwala abaana bammwe mu bintu ebyokumala abalongo ebyokulambula emiti ebyobuwangwa n'ennono obwawukana n'eddiini abazadde mutye Allah mu baana bammwe Allah be yabalunza ate abazadde abamu bo n'abaana tebabatwala mu masomero ga ddiini kati luno oluwummulenge gye lubeera luwanvu lwe lubeeramu ebintu byonna ebyamawano mwe muli okusamira mwe muli okwabya ennyimbe mwe muli simanyi okubikka obubugo mwe muli okunona emizimu egy'abantu abafiira ku makubo akisidenti mwe muli biki ebirala mudi mulimu ki embalu temuli ebyawongo byonna babikola wano ng'abaana weebali naye nuhadhirukum tubeewaza okubanga timwonoona abaana bammwe nanzikiriza kati shayitaani etandikiriza mpola ng'ekulaga ekitonotono ekivaamu n'ekusuula mu kinene wafi riwaya mu njogera endala annahum qaalu abantu bano abajja oluvannyuma lw'abali baagamba ma azzama awwaluna haulaa'i abaatusooka tebaagulumiza bantu bano illa wahum yarjuuna shafaa'atahum inda Allah okujjako nga basuubira ti abantu bano bajja bawolereza ewaani olaba bano abajja oluvannyuma ahsanu dhanna bihaula alqudama babalowoleza kirungi ne bagamba nti tebayinza kugulumiza bantu bano nga tewali nsonga
tebasobola kugulumiza bantu bano nga tewali nsonga. Era tukwewaza okukola ekintu mu famire yo nga kigenda kuvaako akabaseeyo gye bunajja. Nabagamba abantu abamu balina mu famire ezi zaabwe engatto, naye nga bamugamba engatto gy'olaba jjajjaawo gye yayambala bwe yali ava e Makka. Kati ng'engatto ezo etambula mu famire ebbanga lyonna, nga n'agenda okuwasa bamugamba sooka oyambalemu mu ngatto ya jjajjaawo. Jjajja ow'emabega eri myaka nga 36 yambala mu ngatto ya jjajjaawo gye yayambala ng'awasa. Bufumbo si bwangu, ne bamuwa oba enkofiira ng'ebeeraawo ya mujwenge. Yonna yonna yakyuka ne kala n'efuka ya bulaaka, yali myufu naye nga yakyuka n'efuka ya bulaaka. Kakati ng'ebeeramu mu ddiira awo, naye kati ogenda kuwasa siggo oyagala n'okusoma obuwalimu, yambala mu nkofiira ya jjajja eyo ng'agyendaanikamu bw'ati, ng'alyoka agenda ku mbaga oba agenda okusoma obuwalimu ng'ebeera oba gulaadi gwina agapeesa gano aganene, oli asooka kukwata n'anyigamu awo peesa nga 3 alyoka agenda. Akakalaadi kava Makka, bano abatambuzanga ebigere ng'akalaadi kali awo mu famire tekavaawo, nga buli alina kyagenda asooka n'anyigamu awo bulaadi nga 4 awona alyo alaba ng'ekyeddiini. Kati agamba ki? Agamba nti bano abaasooka tebayinza kugulumiza kalaadi kano okuggyako nga kaalina ensonga. Kati ne bano kye baagamba, abaatusooka tebasobola kugulumiza basajja bano batuuke n'okubabumbirako ebibumbe okuggyako babayinamu ki? Ensonga. Babalowooleza ekirungi, tebayinza kikuuma bwe batyo nga tewali nsonga. Bwe baakikuumira waaliwo ensonga. Nabagambako ku sheekhe waffe omuwalimu omu gwe yatunyumiza eyalina ejjubba ng'agisaalizaamu emyaka mingi. Kakati ejjubba eyo ng'agiteekaawo ku mimbali, naye ng'abantu bajja mpola mpola ne basalako akagoye akatono ku jjubba, oli n'akatwala n'akateeka mu mazzi oba n'akateeka mu bizinensi oba wa ne biruka. Kati n'abuulirako ne munnange nolowooza ekyama kiri walala, jjubba ya seeka. Ne munnange nga nayo yajja akagira nga naye akatwa ng'ajja ne kamakansi nga naye akutulako akawero. Ejjubba nga ekendeera enkya n'eggulo, ejjubba eggwawo paka imaamu abuuza lumu ti bannange ejjubba yange eragawa, biki ebiri ejjubba yange? Kakati ne bamubuulira nti gwe ejjubba eyo kyetukoledde okimanyi, ffenna okutiba kwe tuliko jjubba. N'agamba nti wangi nti jjubba, n'akaasigalawo naye n'akeetwalira naga tomanya jjubba yali bamu ekyama eyasigalawo nga imaamu tagimalaawo, imaamu n'agyemalirawo ejjubba ye. Ejjubba yiye yabadde agyambala ebbanga lyonna, yabadde agisaalizaamu emyaka gyonna, naye bano bamulimpye nti erimu baraka, naye n'agitegula naga kanzijewo ejjubba. Ye yatwala ndoze ekyetundutundu eddene. Sitaani bwete bwekola tekutwala lumu. Kati eyinza okuba yali eyagala n'ono, biri byonna bituukiriza ng'eyagala ono etagitinga ono, tekikwewuunyisa kubanga yali eyagala ono, nga bali bonna tebaagala, naye ng'ono gwe yagala ono abasaaza, naye ng'erina kumuyita wala nga tesobola kumukeera bukezi mu makya ne mugasa imaamu ejjubba ye erimu baraka ng'ajja kubuuka mangu etya naawe. Kati ng'erina kumuyita eno. Era omu ku bamanyi namulabye ng'asomesa subhanallah n'aleeta faida. Sheikh Abdussalam Jjuko yagimpeereza imaamu mu Imarati eyo myaka mingi gisoba mwasa. Ne Sheikh yabadde ayogera ku sitaani, engeri gyeyitamu, makubo geyitamu okukwasa abantu. N'agamba olaba omusomi wa rukuya, Sheikh yayogeddeko. Sheikh yagambye omusomi wa rukuya qad yabtadi'u tariqatan, asobola okuteekawo ekkubo ghayru masnuna nga teri ku sunna, ng'asomerera omulwadde
n'amusomera ng'akozesa eryo ekkubo omulwadde n'awona. Naye ng'omanyi wekivudde, shayatini zino eziri ku mulwadde zirabye nti ono aleese bidya, ono asoma aleese ekkubo nabbi ly'ataasomesa mu kujjanjaba, kati shayatini ne zimuvaako ono omulwadde ne zigamba kati ono azudde mu ddiini, kiri kye tusinga okwagala okusinga kino, kati ono n'awona. Ekivaamu seeka nga buli mulwadde ajja mu maaso ge ensome ya sunna yonna ng'agizza wabbali, ng'akola ki? Ng'akozesa lino ekkubo. Bukeera ku makya ng'aliwandiika ne mu bitabo. Kati shayitaani ng'egamba nti ffe ekyo tukyagala nnyo n'okusinga abantu okubeera nga balwadde, kubanga gwe kiri ky'okoze mu ddiini kinene nnyo okusinga okuwonya ono. Tola nti sitaani esiri ku buteegerero nnyo, buli ssaawa erwana ekusuuze, just olwana oli n'akozesa lino ekkubo omulwadde n'agaana okuwona, n'akozesa lino omulwadde naye nga gonna gaakozesa gali ku sunna, geego Allah ge yalagira n'omubaka, naye abalwadde ne bagaana okuwona. Ne yeepangirawo ensoma eyiye, n'ayiyayiya ensoma eyiye, omulwadde n'awona. Shayatini ne zimuvaako ne zigamba ono tumutegedde, kati ekyo ate kyakola ekyo katemba oyo gwe tusinga okwagala, omulwadde n'awona. Ne bukeera ku makya ng'eri alifudde ekkubo ery'okujjanjaba n'afiira ku kuzuula mu ddiini, n'aba najja oluvannyuma ne batandika okukozesa ery'ekkubo. Kati shayitaani Sheekhe agamba nti bano balowooleza bali nti tebayinza kugulumiza abantu abo, okujjako babagulumiza waliwo ensonga. Baali basuubira nti bajja bawolereza ewa Allah, ayi amakulu yarujuuna shafaata ulaika salihiina, baali basuubira okuwolereza kw'abali abalongoofu, alladhiina sawwaru tilka al asnaama, abo abaakuba ebifaananyi ab'amasanamu, abateekawo amasanamu ago, ala suwarihim wasammawuha bi asmaihi waman huna. Sheekh agamba wamin huna, kati wano wetuli okusinziira ku ebyo by'owulidde, yu'lamu, kimanyikibwe bulungi, anna ittikhadha shufaai, okweteerawo abawolereza, wa rajaa shafaatihim, n'okusuubira nti bagenda tuwolereze wa Allah, bitalabiha minhum, nga tubasaba batuwolereze wa Allah, shirkun billah, kuba kugatta ku Allah, kama taqaddama bayanuhu fil ayati al-muhakkamat, nga bwe twabinnyonnyola mu ayati ezaakulembera. Qala al-musannifu rahimahullah, Sheikh yazzaako ekigambo ekirala kya Ibn Qayyim. Wa qala Ibn Qayyim yagamba rahimahullah, qala ghayru wahidin min as-salafi, abasalafu abaatukulembera bagamba abatali omu, lamma maatu, nti abasajja bali bwe baamala okufa, akafu ala kuburihim, bano batandikira kukola itikaafu kuki? Ku ntaana zaabwe. Ekiyitibwa akafu bimaana makathu muddatan ya'buduuna Allaha inda kuburihim, baamalawo ebbanga nga batuulawo, babeerawo, beetooloolawo, naye nga basinza Allah, naye nga basinzizaawo. Sitaani esobola okukulekawo n'osooka obeera wali omulongoofu bwe bamuziika, naye nga gw'osinza Allah, naye nga wali obeerawo obubeezi olw'okuba omusajja oli mulongoofu, yali mulongoofu, neekuleka ku ekyo ng'emanyi erina owejja okusuuza. Kati Ibn Qayyim agamba abamanyi bonna bagamba batali omu mu basalafu nti baakolanga itikaafu mu bifo by'abali bwe baaziikibwa. Bwe baava ku ekyo, thumma sawwaru tamathilahum, bwe baamala ne bakuba ebifaananyi byabwe, ne babumba ebifaananyi by'abo abasajja. Thumma twala alayhim al-amadu, ay az-zamanu, oluvannyuma ebbanga ne ligenderera ne liwanvuwa, fayabuduhum, ekyavaamu ne bakola ki? Ne babasinziza ddala. Ibn Qayyim ayogerwako wano, huwa al-imamu al-allamatu Muhammadu bun Abi Bakari, amanya ge Muhammad bun Abi Bakari bun Ayyub الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم الجوزي. قال الحافظ السخاوي، إمام السخاوي وياليا موغدكو ابن القيم ويغامبا العلامة الحجة، يعني صاحب العلم الكثير، وممن النميجي
alhujja obujuli ye nyini bujulizi almutaqaddimu fi sa'ati alilmi alimba kulembera mu bugazi bwa elimu wa ma'rifati alkhilafi era amanyi nnyo enjawukana wa quwwati aljinani ma maana wa quwwati aljinani al-umur al-khafiyya era nga amanyi nnyo ebyekusifu aljinani bye bintu al-khafiyya ebyomunda ennyo n'agamba nti Imaamu Ibn Qayyim wa quwwati aljinani yani amanyi n'ebintu ebyomunda irimu enekusifu almujma'u alayhi bayna almuwafiqi walmukhalifi almujma'u alayhi ayegattibwako bayna almuwafiqi walmukhalifi akwatagana naye n'atakwatagana naye bonna bamwegattako nti wadde sikwatagana naye naye mu bya elimu lusozi akwatagana naye mu bya elimu agamba Ibn Qayyim yali mumanyi walmukhalif nakola ki namwawukanako naye agamba nti wadde sikiriza byagamba naye musajja yali ki yali lusozi mu elimu sahibu tasanifu as-sa'ira ayina ebitabo as-sa'ira yani as-sa'iru min ash-shay'i baqiyahu ebyokusigalawo nanyini bitabo ebyokusigalawo emyaka n'emyaka wa Ibn Qayyim ayina ebitabo nga kizibu kyakugwawo kutuusa Allah lwaligera wal mahasinul jamma era ayina ebirungi ebingi mata sana 51 wa 700 yafoma myaka 700 mwatano mugumu qawluhu وقال غير واحد من السلف يغامبا تباغامبا هو بمعنى اباتغيزا ما ذكره البخاري وابن جرير يغامبا بيوغروا ابن البخاري وابن جرير الا انه ذكر قتابا كتغيزا انت مبيغامبا abayogererwe muri mu Bukhari yabyogere ebigamba ne ibn Jariri ne yakola ki ne yabyogera wabula Ibn Qayyim yeye yongera mu yogezi ekigamba ذكر ukufahum ala kuburihim ye yogera ekya okola itikafu okutwala ebbanga eddene nga basinza awali entana zaabwe ذكر ukufahum ala kuburihim qabla taswirihim tamathilihim ye yogera yasoose ekya okubera ku ntana zaabwe ebbanga eddene nga tebanna bakuba bifaananyi byabwe wadhalika min wasairi shiriki ago makubo ga bushiriku bal huwa shirku bal yashiriki yenyini لأن العكوف لله في المساجد عبادة kubanga okola itikafu mu mizikiti kulwa Allah eba ibada ate bwogenda n'ogikolera bali abali mu ntaana oba n'okolera awali abazikibwa ibada inokukolerwa Allah oba ogitutte okugikolera ebitali Allah n'obeera ng'okoze obushiriku bwennyini fa idha aqafa ala alquburi n'olwekyo abantu bwe bakola itikafu ku ntaana swara ukufahum ta'dhiman wa mahabbatan ibadatan laha itikafu yaabwe yeefuuka n'okugulumiza kuba gulumiza entaana ezo n'okuzaagala kifuuka ibadatan laha kuba kuzisinza zennyini thumma dhakara oluvannyuma n'agamba qawluhu thumma twala alayhim al-amad oluvannyuma ebbanga lyayitawo fa abaduhum ne babasinza ay twala alayhim az-zamanu ebbanga lyawanvuwa wa sababu tilka al-ibada wa sabbaba tilka al-ibada والموصل إليها هو ما جرى في الأولين وسبب تلك العبادة والموصل إليها وسبب تلك العبادة نيسونغ يفاكو كسينزو كابانتو باتانكو كسينزا والموصل إليها نكبرياتو سابانتو أكسينزا مسنمو هو ما جرى من الأولين شاكو لوبالي أباسوكا من تعظيم وكبر مزبالي بالعقوف على أكبورهم وقل اتكاف كنتانا زاوي ونسب صورهم في مجالسهم نكبون ببفانهم مبفوبياوي فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله نغفوكا مسنم غسينزبوا نباركه الله كما ترجم به المصنف رحمه الله ngwa muwandisi bwe yakiteeka wali mu mulyango
فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام بارك الدين يوبسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائر هذا الشرك إياليكو بالي يباليكو ngamba kubo g'obushiriku bwegaali tegannaba kubaawo bano ne bagivaako wakafaru biibadati tilka suwar waittikhaduhum shufaa wa hadha awalu shirikun hadatha fi lislam eyo ye shiriki omubereberye eyasooka okugwa mu nsi muno oyo ye shiriki omubereberye eyasooka okugwa mu nsi muno kubanga abantu babuuza nnyo kati bwe muba mutugamba Allah yasinzibwa yekka ate okusunika kwavaawo okumala abalongo kwavaawo okwabya ennyimbe kwavaawa shiriki omubereberye ava wano kugulumiza entaana ezaki ez'abalongo. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi yagamba wa innama sawwara awailuhum as-suwar bali ababereberye baabano awailuhum bimaana abasooka bali abasooka bano abasinza amasanamu babumba ebifaananyi ebyo liyataassu bihim yani liyaqtadu bihim babalungamireko. Olaba nti ekigendererwa kyabano kyali kirungi, bali balaba abasajja baali balungi, baali basajja bannaddiini, kati ne bagamba tuteekewo ebifaananyi byabwe tuba naffe tukole ki? tubalungamireko tubajjuukirireko liyataassu bihim wayatadhakkaru afaalahum bajjukirenga n'ebikolwa byabwe. Baabo obumba wali ekifaananyi ky'omusajja yali omusiibye ennyo, naawe ojjukira omusajja nti yali musiibi, ekivaamu naawe n'oyongera okukola ki? Okusiiba. Bw'obumba wali ekifaananyi ky'omusajja yali asaala ennyo, buli omutunulako bw'oti ogamba omusajja oyo yali musaaze, nga naawe oyongera okusaala. Bw'otunula ekifaananyi ky'omusajja eyali asoma ennyo Qur'an, ogamba jajjangu oyo yali asoma nnyo Qur'an, nga naawe ojjukira ekifaananyi kikujjukiza okusoma Qur'an. Kati bano abaasooka babumba ebifaananyi bino babeere nga babajjukira babalabireko, bongere okukola eddiini. Fayajitahidu kajitihadihim, nabo bakole ki? Banyiikire ng'obunyiikivu bwabali bwe bwali. Wayabudu llaha inda kuburihim, ekyavaamu ne batandika okusinza Allah nga bamusinziza awali entaana z'abali. Basinza ani? Tebasinza bafu, wabula basinza Allah naye bamusinziza awali entaana z'abali. Bano babayambako ki? Okubateekamu kasunda baasi, okubateekamu amaanyi, okubateekamu mulaalo, bongere okusinza. Tebasinza Allah era nga bw'obasanga tusinza bano, tusinza ali ati bano tubaagaza ati naye bano bwe tubalabako bwe tuti imaani ekola ki? Imaani ekira nga bwoki babaagaza kyokka. Bano baali bantu nga ffe tusinza ani? Allah. Naye gyasi bano balina ke batupushingamu, babayita basitaata babustinga imaani neekola ki? Batunula ku yali asiiba ennyo, yali asaala ennyo, yali asaddaako ennyo. Buzala bo balina Kulaani yaabwe gye baali basoma, asome ennyo Kulaani yaabwe. Basinza Allah. Era bw'ogenda obbagamba muve ku kino kye mutandise, baga yaahi ffe tusinza Allah, ffe tusinza Allah, ffe ekitukuŋŋaanyiza no twagala nabbi. Yaahi twagala nabbi, twagala mutume. Kino ekiro kyemutandise kino kijja kuleeta obuzibu. Tuli ku Allah, nga obuzibu bujja butya? Ffe tetulaba, ffe tetutegeera, ffe tuli ku Allah, obuzibu bujja butya? Kumbe sitaani yeebalaba bawuzaawuza obugambogambo, baleeta yeebalaba muwoze geraga muwoze temufaayo. Kakati ekyavaamu Sheikh agamba nga basinza Allah, bamusinziza wano awali entaana z'abali,
ateno thumma khalafahum qaumun jahalu muradahum oluvanyuma ne babaawukanako abantu abajja abatamanya kigendererwa kyabwe bo ne babaawukanako kati mwe mubadde musinza businza Allah yekka nga mukomaawo ishira nammwe mulimba ne bakyongera mu ssupu ne bakyongera mu busupu kati mwe mukola omukolo mulina mukayimaani mugamba omukolo gwaffe gwa kumanyagana buli Desemba 25 tusisinkana ab'ennyumba ya Juma tamuzadde kyazanga ne tumanyagana kakati guli nebaleka sitali nebagati okay no problem ati mwe musaala mulina n'ebirevu mumanyagane mumanyagane ne bamanyagana myaka 3 bamanyagana basaala bwe baziina kati kabi kyakalyawo ngera ddala balaba tewali kabi kati sitaani nebalinda abo abebirevu abo basaala bajja n'emisaalo nnyini mu kumanyagana ne bazira n'okwaziina era abo baleka abo kale bazzukulu ba Juma tamuzadde kyazanga bo ne batandika okwongera mu ssupu batandikiriza mpola mpola naye bwe tuleetangayo omuntu najjanga n'atulambulira ensibuko yaffe ensibuko oba ffe tulina gye tuva ne tuvaawa tufunengayo omuntu amanyi layini ajja atukole ki atulambulire nga layini yaffe nga tebamuleeta oba oliawo nga Peter Kyasanku tayingidde mu lukiiko lw'abatabuliijo olw'okumanyagana munnaffe jjajjaffe Peter Kyasanku wezira obwe naye waali ati bwe tumala essola tusigalewo okwo atulambulire obuvo n'obuddo nga bamuwa akatebe bamuwa akazindaalo ng'atandika okulambulula gye bava gwe Kizito nze Kizito kati erinnya gwe baali Bulamu yali omusawo wezira obwe nga yasawula tewali kyeyasawula nekitawonanga kati erinnya lye bakuwa gwe weegayaaliridde bakuwa linnya lya Kizito okumanya nga kutandisa okugjamu amatabi kati no gwe baligambye naye kimujjira muli obanze neefiiriza obanze neesibye mu bwavu kubanga oti omusajja ono amanyi ate kyekyamuleesezza tebayinza kumuleeta nga talina kyagenda tugamba kya mugaso Kizito atatandika okwesulamu akambazuulu okumanyagana bwe kutobe kugenda kutabuka ne kutabuka okwali okumanyagana kw'abasalafu ogenda okutuukako nga kusamira okuwedde emirimu anti banyinammwe balina gye bafumbirwa eyo bajja n'ebiboozibozi bye eyo gye bafumbirwa bonna bajja nabyo buli omu n'anyumya ebiboozibozi awo mugenda obigattagatta muti nga mulimu kitateredde mu nnyumba yaffemu mulimu ekitali kitereevu tusale amagezi twetereeze kati babakamiida nga tasituka nze ensonga eyo nali nagirowooza dda naye nali ntya swayibu oyo ebintu agenda nabikalubya nayogera eddiini enjereere naffe eddiini tujagala naye olabawo ekitateredde mu maka nga mu famire mulimu ekitateredde nga tafuna ku gurupu kikozi bawagizi maalumu nga tekyeyongera ababadde balinamu eddiini bakalyango basigadde batonotono bana musigadde bana abagamba twaziineko nga musigadde aba babatwala paka limutuka ku witiri kasita musigala abasatu nga muwedde abo witiri bali 88 ati mwe basatu mugere musaalire wa neighbor namutumale ebyaffe munajja ati mwe mwagala nnyo eddiini mulabanga ffe abaakaafu waledda mugere musaale wa neighbor munadda ana abashiriku baba n'ebigambo abashiriku baba n'ebigambo ebitiisatiisa ebikangakanga okukaganga famire yali ekumanyagana ebya ddiini sitaani bwete bwekola tesobola kukwata lumu nekutwala eyitiramu oli omusajja gwe mwaleeta owezira obwe oyo Kyasanku oyo Peter naalo ate bamuwanna obudde ye buwanvu jjajjaffe omukulu mwamulabye yatuuse jjajjaffe ali luddawa waali awo mu nsonda kugira mumaliriza ebyaffe tujja kumuyita ng'ali awo yenna azimbye alumemba alina obumwanya agaaya ali awo gatiisatiisa jjajja jjajja agenda batwala mu ddiini agenda gitwala jjajja agenda basuza eddiini mugenda sigala mu bbanga ne jjajja eyo wezira obwe
jajja zirobe tagenda basigaze tagenda kubalekera ddiini wallahi ekyebeje tulina ddiini eddiini gweneyita mu ngalo n'atuuse ebyoya by'ensi wa Allah agenda kubawedde bw'okimanya ebigezo biri mu nsi muno bisuuzizza abantu eddiini nga khatibu wayogedde olwaleero ebigezo eddiini abantu tebagisigazza bannabyabufuzi eddiini tebagisigazza bali ku ntaana basaddaaka bawonga basaba abafu yozi twabadde tugenda emityana omu be twali nabo mu mmotoka n'alaba ebifaananyi by'abakyala abeetimbye kwolwo oluguudo nga baagala ebyobufuzi n'agamba okumanya sitaani y'amaanyi abakyala abo temubalaba nti babitiibwa naye engeri gye baagalamu okuyitamu bafuuke ba MP baani ekisajja ekisamize kiyinza omuyita ku ssaawa 9 n'agendayo kimugaa nti gwe weegayaliridde oyagala akalulu kawutoobwa jangu ewange ku 9 abona omusanga ali wa kisajja ekisamize ku ssaawa 9 honorable ssaawa 9 tekisoboka yagenzeeyo dda ssaawa 9 neyeefubutika akafunda essabo n'abwama bwati n'ayingira ensonga nti ensonga emu kwambulula bwambuluzi wano gw'omanyi abayitidde wano ne bawangula akalulu kwambulula n'ebikulemesezza wano ogenda kufuluma ng'owuuta buwusi bululu naye n'ekisanja ekijjako nkikolerako ddala lumu kyonna byonna bambikozeeko lumu bajjajja bakimala lumu kati jjajja nkoze ntya yabuuza n'okubuuza kati jjajja nkoze ntya kyangu nno kibuuka bwantunuulira era kiba kyangu ku bo avaayo nga bamwambuludde era ng'avaayo akalulu azze kawuuta buva n'atuukaawo nga buli kabokisi ke basoma mulimu 2 banne 180 mulimu kamu banne 300 naga nti bannange n'okunyambulula banyambulula n'obululu Allahu akbar guzanyisa basamizi abo nga beekoze ebintu mu nsi muno zinayogerako wano musomo guno neŋŋamba aligaweesa lwaki amasabo gammwe gasiŋŋaanibwamu empale z'abakyala nga mpitirivu aligaweesa yaddamu yennyini yaddamu n'agamba nti ekituufu tubambulula yagamba abakyala tubambulula nga musiriikiridde mutyaki abammwe si batawhidi aligaweesa yogera haqqa akatambi giwekali yagamba tubambulula bakyala tubambulula babambulula babajjamu empale ez'omunda baba bambulula batya la ilaha illallah ekiri mu nsi muno olemwa kati bannabululu mu kunoonya obululu bali ku ntaana bali mwono omusajja eyeyita katonda bali eyo yako obufuzi Allah abuwa gwabayagadde n'abujjakoyo gwabayagadde gwoba onoonya bakama bo bakutegeere yaki tonono na ddiini yo lwabululu tono na ddiini lwabululu obufuzi Allah yabuwa gwabayagadde tewali kyamaanyi yo kyemuteekamu tewali kyamaanyi kyemuteekamu Allah yasalawo kulillahumma malika almulk tuuti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadir Allah yawo obufuzi bwabayagadde tewali kikwekoza binene tewali kikutwala ku ntaana kusaba baafa olaba n'abaganda balina ekigambo kya tawhidi bagamba omala biseera ng'asaba oluwanga abaafa akawanga okamanyi kakati gwe omala byambulago ng'asaba akawanga obulamu
kubanga kawanga mufu siwe kate go kasaba obulamu era kigambo kyabo kya tauhid ekyo ekyo kigambo ky'Abaganda kya tauhid omala byambulago ngasaba oluwanga obulamu fakidu shay la yutihi kawanga ko kavirwako obulamu bwako tekalina siwe kiri ate kawegwe sebo weyagale ko tekalina nugu tekalina nsaalwa gwogenda sebo otibe era kagamba oluddewo buli okujja eno jangu ekikuwujja jakiwulira abafu bosaba bajjajja abafu obasaba obufuzi obasaba obukulembeze ogenda mu masabo ogenda wambo onoonya buwanguzi eddiini yammwe temugitta olw'akasizoni akatono ak'ebyobufuzi nahnu qawmun a'azzana Allahu bil islami famahma ibtaghayna al-izzata bighayrihi adhallana Allah Umar yagali fe Allah yatufuula babbeeyi twafuuka babbeeyi lwa busiraamu buli wonna we tunaanoonyeza ebitiibwa mu butali busiraamu adhallana Allah agenda tukola ki tukakkanya agenda tufeebya Allah agenda tufeebya ate era weewuunye kyobola atukubiriza nnyo abantu basomese abaana baabwe eddiini bw'otunuulira abagenda mu byonoona eddiini mu sizoni y'ebyobufuzi balina mannya ga busiraamu naye amasomero ge baasomeramu temwali ddiini bonna boolaba bakola ebikolobero mu sizoni y'ebyobufuzi ne boogera ebigambo ebitta eddiini al istihzaau biddiini sababu min asbaabi fasaadi ddiini al istihzaau biddiini naaqidun min nawaaqidi al islaam okujeeja eddiini kitte obusiraamu muntu n'abuviiramu ddala okujeeja eddiini naye abantu nga bajeejeza eddiini mu byobufuzi tetulonda mufuti ntugjeeko akajanja okyagaza ki bw'oba olina gweoyagira toleeta bya ddiini ebyeddiini byesonyere ddala yogera ebigambo bwe byagala okwogera naye totekamu bya ddiini namwe munaleeta akacanja k'eddiini wano si kutuba wano si darasa wano si swala bajerega eddiini olw'ebyobufuzi qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum musajja yayogera kigambo just galabanga ekyokusaaga Allah namugamba okaafuwadde okuzanyira ku ddiini n'olwekyo atumaliza kapaati kano twewala ebintu byonna ebiyinza okusuuza omuntu eddiini ye qala ibn qayyim agamba wa ya'budu llaha inda kuburihim basinzanga Allah wali entaana thumma khalafahum qawm oluvanyuma abantu abalala ne bajja ne babaawukanako jahalu muradahum baba taamanya ekyali kigendererwa kyabali wa waswasa lahum ash-shaytaanu sitaani neekola ki nebalabankanya ng'ebagamba anna aslafahum mbw ababa bakulembera kanu ya'buduna hadhihi suwar bali basinza bifaananyi ebyo wa yu'azzimunaha era nga babikola ki babigulumiza qala ibn qayyim imam ibn qayyim yagamba rahimahullah wa ma zala ash-shaytanu yuhi ila ubadi al-quburi n'olwaliro sitaani ekyassa obubaka eri abasinza entaana ekyagenda mu maaso ng'essa obubaka ku basinza entaana wayulqi ilayhim anna albinaa era ng'ebawa amawulire ebagamba anna albinaa okuzimba walukuufa alaiha n'okubeera awali entaana ne tumalwa akaseera akawanvu nga tukola ibaada walukuufa alaiha min mahabbati ahli lkubuuri kibalibwa nti kyamukwagala abantu abali mu ntaana n'okutuusa olwaliro sitaani ekyassa obubaka ng'egamba abantu nti okuzimba ku ntaana kwagala bali mu ntaana taatawo oganya omuzimbako nga ne ssente wazifuna kati gwe ki ekiraga nti taatawo omwagala wamwagalako ki taatawo oba tusobola kuzimba ku ntaana ye taatawo omugulumiza ddi taatawo omugondera ddi
taata wo omuwadde ekitiibwa oba tokyasobola oba ssente ozifunye nga tosobola kuzimba ku ntaana ye taata wo n'omuleka mukoka amuyitemu buli nkuba etonnya n'olwaliro sitaani ekyakka ku bantu ng'ebagamba nti ekyokuzimba ku ntaana n'okugenda okusinza okusaba emikisa kibalibwa nti mukwagala bafu min al anbiyai wassalihina mu bannabbi n'abaali abalongoofu wa anna duaa indaha nti era n'ekyokusabira awali abafu mustajabu edduwa eyanukulwa thumma yankuluhum oluvannyuma nebajjulula olaba ekyesoso bagamba amuzimbe just kulaga kubaagala mukwano taatawo omugulumiza taatawo omwagala taatawo omuwa ekitiibwa ate bwe kituuka ku maama si mwe mutugamba okugulumiza bamaama maama kati bwerabaga ekyo bateredde thumma yankuluhum nebajjawo bukolokolo nega wano bayise kano bonna bakayingidde thumma yankuluhum wano nebajjawo kati erina walala we batwala sheekh agamba thumma yankuluhum oluvannyuma nebanakalawawo min hadhihi almartaba nebajja ku ddaala eyo ila duai biha ate osobola n'okumusabira ddala kubanga kiri ekitimba yakiyingidde kati naye nga n'okumusabira ddala osobola okukola ki si oyo yakola hijja ey'emikalabanda abatambuzanga ebigere si be batayiriza emmuli bebo bennyini yoyo jajjamu enva ate bw'otosaba oyo olisabaani ng'otandika okukowola muwalimu Burayimu Walusimbi mwenva ng'otandika omukowoola wal iqsaamu ala llahi biha nebatwala ni ku ddaala eddala nti musobola n'obbalayira n'ogamba nti Allah kuli omusajja ono Burayimu yali munnaddiini Allah mpa ezzadde n'omulayira ndayidde jjajjange yeebase essezibwa eyafa omujungute n'atuuka okumulayira sheekhe n'agamba fa inna sha'ana Allah a'zam bannange embeera ya Allah ensonga za Allah a'zam min an yuqsama alayhi nene nnyo okuba nti olina kumala kumulayirira akuwe Allah embeera ze nga nnene nga Allah wakitiibwa nnyo tolina kumala kumulayirira muntu ng'olwokuba yali mulongoofu Allah alyoka akole ki yakhi Allah oba omulengezeza embeera ya Allah a'zam min an yuqsama alayhi mb'olina kumala kumulayirira ayi Allah nkulayirira omusajja ono mpa kino embeera ya Allah nnene nnyo yakhi min an yuqsama alayhi aw yus'ala bi ahadin min khalqihi oba okumusaba ng'oyitira mu kimu ku bitonde bye mba ya Allah olw'ekitonde kino nkusaba onkolere kino fa idha taqarrara dhalika indahum ekyo bwe kimala okunywera gye bali naqalahum tebakomyawo naqalahum era eddamu nebakola nebajjulula waawo naqalahum minhu ila duaihi wa ibadatihi nebatwala mu kusaba omufu oyo n'okumusinza wa sualihi shafaata min duni llah nebatandika n'okubasaba oba okumusaba abawolereze wa Allah wa ittikhadhi qabrihi wathana ne kaburi ye ne bagifuula essanamu tuallaqu alayhi alkanadiru tuallaqu alayhi alfanadiru nga bawanikako alfanadiru candles wasturu n'entimbe sitaani eyitiramu ebyo ntaana yali ya musajja mulongoofu twali tuwuliddeyo ne bebaterayo amazzi munakati basaala bamuterayo amazzi bagenda okuddayo kunywa akadomola ng'amazzi gavuddemu dda nga yasadde zuhuli ne bamuterayo aga aswi ntaana beewulunta mbu bateekayo amazzi sitaani ejja neganywamu kubanga ekumanyi gwe kusobola sitaani yejja negajjamu towooza mbu omufu yajja n'asaala sitaani yennyini yejja negajjamu aga amazzi kati webakomawo nga tegaliimu abaga ajjajja asaala nga bongeramu aga asiri bagenda okujja kukuumira 45 nga tegaliimu abateekamu aga amaalibi abamwiteekamu aga amaalibi munnange ebadani nshaaga aga amaalibi temuli ekibanga baga naye jjajjo nengeri n'okusaala gy'asaala oyinza omusaba emaali n'agikumma oba omusaba omwana naye tamukuwa watulaba asaalira mu kabuli ng'amusaba omwana
ono yatuuka dde abaana gye bava ajja kugamba bugambi allah ono muwe omwana ajja kugamba allah ayagala mumaali maali yatuuka ddamu gye biva ono muwe maali allah okiraba kugamba nga bafuula allah enfuula gye bagadde omumufuula wayutwafu bihi ekivaamu nga batandika okwetoloola wayustalamu nga bakwata ku ntaana zaabwe nga basiimuula wayuqabbalu nga bazinywegera wayuhajju ilayhi nga bakola ne hijja eri entaana ezo bazikolera hijja wayudhbahu indahu nga basalira ne weziri faidha taqarrara dhalika ekyo nakyo bwe kinywera eba tennabatuusa faidha taqarrara dhalika indahum ekyo bakinyweza naqalahum awo nawo ne bajjululawo naqalahum minhu ila duai nnasi ila ibadati abasitandi banne bwetwaliriza abantu kasaba ne banyweza nemala okubaggusa batandise n'okusaba abafu n'okubasinza n'okubeetoolera n'okubasalira ebisolo n'okubakolera hijja neki ngebatwala ku ddaala eriddako liruwa duai nnasi ila ibadatihim okowoola abantu abalala nti mwe mumanyi ffe ekitufudde kino jubba yaani ya imamu wali mukabbuli ewajjajja wesiva ebatwala ku ddaala kati eryokukola daawa era nga bwe kiri omuntu yenna faidha taammaka al insanu fi lisyani yad'u nnasa ila al isyan nga bwolaba omuntu bwabbinkira mu mazambi n'agagweramu ekiddanko kutandika kukowoola abantu bamwegatteko kulinda ezambi era twegendereze bantu betufuula mikwano gyaffe mukwano gwo kyali ennyo naawe ogenda kibeera kubanga yajja kibeera ebbanga bw'anaamala naawe akole ki naawe akutwalirize kati nebatwala ku ddaala eryokukowoola abantu bajje basinze nabo ku ntaana ebe bakomezaawo nedda ssebo watikhadhihi iidan wa mansaka n'okufuula ebifo byabwe iida yani nga bagenda baddawo buli kaseera baddawo n'okubifuula mansaka we basalira waraawo anna dhalika era nga balaba nti ekyo anfaa lahum kya mugaso nnyo kibagasa fi diinihim wa ukhrahum mu ddiini yaabwe n'enkomerero yaabwe wa kullu hadha mimma qad ulima bilidtirari bildarura min diini lislami annahu mudaadu lima ba'atha allahu bihi rasula wa kullu hadha ebyo byonna mimma qad ulima bidarura bimanyikiddwa mu bwannakola nti otekwa kimanya min diini lislam diini yaffe y'obusiraamu annahu mudaadu nti biri opposite kyenyume lima ba'atha bihi rasula ekyo n'ebyo allah bye yatuma nabyo omubaka min tajridi tawhidi okubeera nga abantu bawula tawhidi basinza allah yedka wa an la yu'badu illa allah n'okuba nga tewali asinzibwa okujjako allah tenabaggusa faidha taqarrara dhalika indahum ekyo nakyo bwe kibatuusaako ebakomezaawo wakati ebakomezaawa bakowoola abalala egamba sinabavaako ekyo nakyo bwe bakimala naqalahum ebajjulula minhu okuva ku ekyo ila anna man naha an dhalika nti bannange omuntu yenna atugaana ekyo ekintu kyaffe ekyo faqad naqada ahla hadhihi rutab al-aliya ar-rutab al-aliya aba amaze okukkakkanya abantu abo abali ku madaala amanene kwekyo okulabirako omuntu wagamba temukola mawulidi gano gemukola agamba oyo tawa nabbi kitiibwa oyo tayagala mutume si bwe kiri oyo tayagala mutume omuntu womugamba kino kyemukola ku bafu bammwe si kituufu nga gamba abo tebaagala kusabira bafu akikyusa kati sheekh agamba bwe kimala okutuulamu kiri sitaani etandika okubagamba nti ababivumirira baba bakkakkanya ekitiibwa ky'abalongoofu baba bakkakkanya ekitiibwa kya nabbi wa khattahum an manzilatihim era abeera abakkakkanyizza okuva ku ddaala lyabwe wa zaama annahu la hurmata lahum mbwera abalowoozeza nti abantu abo tebalina huruma wala qadra wadde ekitiibwa
faghadiba almushrikuuna kivaamu abashiriku ne banyiiga washma'azzat qulubuhum yani wastakbarat emitima gyabwe ne gyekuza nga Allah tabaraka wa taala bwe yagamba wa idha dhukira Allahu wahdahu bwe babakowola okujja eri tawhidi basinze Allah yekka shma'azzat qulubu alladhina la yu'minuna bil akhirah yani istakbarat emitima gy'abatakkiriza nkomerero gyekuza gyonna ne banyiiga ne banyinjibala ne wa idha dhukira alladhina min duni ne boogera ebirala bitali kwawula Allah na kusinza Allah idha hum yastabshirun awo ng'akamwenyumwenyu kabajja ku matama naye bwe ku tawhidi banyiiga ne beekaba ne baagala okugwa mu bulago naye bw'oyogera ebirala n'oleeta gundi jjajja ofuwezirobwe atusomere olulayini abasajja bamanyi enteekateeka aye singa bulijjo bakola bwe batu kati enteekateeka ng'ennunga mu bwetu yejjawo ddiini n'alamula kati ekyo kitta ddiini okubanga atulaze jjajja Kizito n'atujjukiza abantu betuvaamu ekyo kitta ddiini awo nga basanyuka wasara dhalika fi nufusi kathira min aljuhali wattugam ekyo nno nekibeera nga kisanyusa neribeera ssanyu ly'amaanyi nnyo mu mitima gy'abangi mu batamanya n'abajeemu wakathiru mimma yantasibu ila alilmi waddiini nabangi abakyetuuma mu bamanyi balina n'eddiini hatta adu ahla tawhidi ne batandika okukyawa n'okukola obulabe ku bantu abasomesa tawhidi waramauhum bil'idhani ne babakasuukirira ebinene Sheikh abifundizza otegere nti babakasuukirira binene teri wa tawhidi kujja babakasuukirira binene wanaffaru nnasa anihum ne babagaana n'abantu abo mubaveeko abo bebababuza okuva lwe watandika okusomewa ssenjala n'oyonooneka waliwo gwe bagamba ekyo ekigambo wali musajja mugezi naye okuva lwe watandika okusomewa ssenjala n'oyonooneka bwe mutaliva ku musajja oyo agenda basuula mu kateebe ka tawhidi babyogera mwayonooneka bassa mwasoma ku basalafu abo ne mwonooneka mwali basajja balungi mwali basajja bagezi naye kasita mwali okusoma amadalasa ago aga buli lwakuna naye mufuuka ekizibu famire yonna mugitabudde ennyumba ya Kamadi mwagala gimalawo Mukasa asigale nga takyalina kitiibwa ku nsi kuno ng'olwo batabuse mwagala Mukasa asigalirawo tekyali amwogerako ennyumba yaffe mugimalawo kolwo neswala bayinza ogigaana temujja na kusaalirawo olwaleero mugende musaalira ere wa neiba emitima gyabwe gitabuka kanzunzu abakwata ne bakola ki ne bakasuukirira abasomesa tawhidi agagamba aganene wanaffaru nnasa anihum ne batuka n'okubaddusaako abantu okubagobako abantu Sheikh agamba wawaalu ahla shiriki ne bakola omukwano gw'ekimmemmette n'abashiriku atolaba ennyumba ya gundi bo bakuŋŋaana newulirayo akajagalalo naye waffe buli nnaku liwabeerawo akajagalalo olw'esswala okwazino ne kufuuka ekizibu kwazino obwazino kati bagundi bali bakuŋŋaana seemu mukasa bakuŋŋaana gwewulirawo ekigambo niffe olwo tukuŋŋaana wano akajagalalo tekaggwawo omusajja omwo oyo yennyini omutabbuligi yaleeta akajanja buli lunaku wawaalu ahla shiriki omukwano gwabwe gwonna ne baguteeka ku bashiriku kiiseeko n'abamanyi bannange waazzamuhum era ne babagulumiza nnyo katulaba beetuulidde entende bali mirembe bonna beeyagala bavaawo nga bageze bafuna ebyobugende emaali yaabwe buli kyebakola kitambula naye byaffe buli kyetukwatako kyekigaana ebyaffe byebigongobala waazzamuhum ne babagulumiza olugulumiza wazaamu annahum awliyau lillah ne balowooza mbu abo mikwano gya Allah wa ansaru diina mbu era bataasa ba ddiini wa ansaru diini wa rasuli mbu bataasa ba ddiini ya Allah n'omubaka we wa ya aba llahu dhalika n'ebyo nga Allah yabigaana ebyo Allah abigaanira ddala Allah yagamba wama kanu awliya'u ama kanu awliya'a abo tebabeerako mikwano gya Allah in awliya'uhu illa almuttaqun yagamba mu surat al-anfal wama kanu awliya abo tebabeerako mikwano gya Allah in awliya'uhu illa almuttaqun mikwano gya Allah be baba mutya nita kalamu ibn qayyim rahimahullah ibigaba ibn qayyim bigwana okuwandiikwa na mazzi ga gold هذه الكلام تكتب بماء الذهب هذه الكلمات هذه الأقاويل تكتب بماء الذهب ابن قيم بن يوغرابي يقوانا مبانديسو ياشي
ya gold. Bino byennyini bye boogera ku buli anyweza tawhid, bino byennyini nga bwe yabyogera. Kati bino bw'obisoma onywera, bw'oba tobisomye bagenda kumegga. وفق الله لجميع لما يحبه ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين. Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.